Mumikwese senga bulijjo Uganda atalaaji nziguse era muganda wange omuliro mu State House zigometa yaffe bwetyo gye tunudde omuko oba abako batabuse era lwabwogo okusinziira ku bigambo Muhoozi byayogedde ng'amuyita omubbi w'eggwanga. Mubbi akyasinzeeyo era nga yeewonya lwaki yeekubye ebifaananyi ne kitaawe Museveni. Munnange lwabwogo amaze n'ayanukula eddoboozi litambudde ku mutimbagano wonna era nga lwabwogo naye awanda omuliro alina omuntu gwafaananiddemu mu kulangira naye saagala kumwogerako kubanga luno olutalo saagala nnyo ate kulusaza ate nduyingizeemu eri munnange Muhoozi okusinziira ku lwabwogo atugamba nti ono mutamiivu waddanga naye ate era mbanga omuntu oyo yayogera ekigambo ekyo mbanga amwogedde agambye Muhoozi mutamiivu waddanga. Jjukira nti Muhoozi ekintu takyegaana ekyokubeera omutamiivu waddanga takyegaana kubanga era newankubadde nga nja kwewala nnyo naye tekiwalika ku mulundi guli Bobi Wine wamugamba nti oyo mutamiivu waddanga. Muhoozi yavayo n'agamba nti kale nze kankiikirira abatamiivu kitegeeza nti bw'aba katugeze nga asikidde kitaawe kitegeeza nti tujja kuba tumulabira nga pulezidenti w'abatamiivu. Naye munnange kino ngerabe nkugambye nti naye takyegaana. Munnange ne lwabwogo amaze n'agamba nti oyo mutamiivu waddanga. Munnange olutalo luno olukaawu ng'omususa ebigambo biwanyisiganyizibwa tubiraba wakati wa UPDF Commander General era naye yeerifaringako nga General Muhoozi Kainerugaba era nga ono tukimanyi bulungi nnyo temunnange ye mutabani wa Museveni first born General Museveni kalabye kakati munnange olutalo luno lulwo wakati wa Muhoozi Kainerugaba ne mukodomi we era nga ono Minisita Odrek Lwabwogo. Munnange bwe lutyo lukoledde ku social media era nga buli muntu yenna bw'atyo abeegese amaaso. Bwe lutyo muganda wange ate lwongedde okubeera nga lusavuwala oluvannyuma lw'akatambi nga bwe nkutegeezezza akagambibwa okuba nti kavudde eri Minisita Lwabwogo katandise okubeera nga kasatulatinga ku mukutu ogwa X. Bano beetaaga kugenda wa Hajji Haruna kubalombera ku dduwa asangibwa wali Bulumagi ku luguudo olw'Ejjinja. Mukubiireko ku ssimu ezo abalina ebizibu eby'enjawulo Hajji Haruna omusomi w'edduwa. Munnange nkugambye akatambi ku mukutu ogwa X ku mutimbagano Lwabwogo bw'atyo ng'awanda omuliro eri General Muhoozi Kainerugaba era ono atutegeezezza ng'oli bwe yamubatizza erinnya ery'okubeera omubbi akyasinzeeyo obubbi mu ggwanga oba omubbi w'eggwanga naye atutegeezezza n'atugamba nti ono mutamiivu waddanga Muhoozi gwe mulaba ayogera era nga amakulu mu ekyo nti oba oli awo aba amaze okwesibwa amagengere bw'atyo nakkira omukutu n'atandika okubeera nga ateekako ebigambo ebitategeerekeka. Ndowooza ekyo takyayogerwako emabegako eyo nti oba oli awo amala okugira password yagimanyi kakati banenya handler ow'omukutu nga Mwenda bwe yagezaho tutegeeza naye muganda wange naye kitegeeza password agirina bwagira nga aggulawo ng'atandika nsobola okulomba Kenya mu experience zokka tuba tumaze okubeera nga tugikuba akwata ku M23 akwata ku kojja wange Kagame aba agudde olutalo ku Uganda tuba tujja bwe bityo ng'atandika kakati munnange ku guno omulundi nga asikayo ennugu yonna aba ttiimu Lwabwogo kye baagambye nti obutiitiizi n'okweyagaliza
Munnange Lwaboga tutegeezezza natugamba nti ono mutamivu waddanga Muhoozi Kainerugaba era nga mufujjo kwegamba yagaana okulekeraawo okunywa omwenge newankubadde nga kitaawe emirundi egiwererako ddala azenga amutuuza namugamba mwana wange lekeraawo okwesiwa amagengere lekeraawo naye ngaagira bugere manya abatamivu bamanyi okugamba gwagula amugamba bwatyo gwagula jukira gino Museveni yagamba ye ekimukumye nga waali era ng'asuubira okuwangaala paka butanywa mwenge n'ebintu ebimu tabikozesa alya kalooke na kipooli n'ebintu ebyo byabeerako ali ku ddaata etagambika kakati Lwaboga atugamba nti Muhoozi yalemererwa okubeera nga awuliriza kitaawe ku nsonga z'okunywa anywa munnange n'okweyira ne yeeyira manyi kati omuntu ayinza okunywa ennyindo n'agibbika mulimu ati mundeku ddala kati endeku naye batta mukago Lwabogo teyakomyawo era bw'atyo eyongerezaako n'agamba nti omanyi kati bw'omegga olina okumeggera ddala n'okuluma n'oluma kati bw'atyo n'ayongera okubeera ng'atutegeeza emize gya Muhoozi naye waliwo Abaganda olugero baga nti akaze kafiira ku mugomba emize gyaba yagijjawa emize aba yagijjawa egyo kakati bw'atyo Lwaboga tutegeeza nti ono Muhoozi gwe mulaba muganda wange alina emize emiyitirivu omuli incidents of rape kwegamba nti emirundi egiwererako ddala abadde nga ajja akwata abakazi kusinziira ku katambi akafulumiziddwa ajja akwata abakazi kino kinzijjukiza emabikako wali erinnya bwe lyafulumira mu bya jukira Shiba ebaamu waliwo omumbo munene yamulumbagana biyingiramu Andrew Mwenda awo nayingira bagamba nti era okusinziira ku linnya eryamenyebwa olindoza okujja okukavaringa oba yateekayo yakola ng'omunyampi naganze kanyingirewo abantu ku mutimbagano nga babeyogera kubanga Andrew Mwenda ate just ali close naye nga amannya ago Andrew Mwenda lyajja ne lijjawo awo kwegamba nga liringa ery'ekiso obw'ekiisi naye ng'ate bo abantu ku mutimbagano baali banokodde erinnya lyani lya genero mu kiseera ekyo mujjukire byaliwo gaali mawulire gaaliwo kale katugende Lugambo naye nga Shiba ye kwegamba waliwo omunene yali ayagala okujjula mu ngeri eya gira feel we own everything kakati munnange Lwabogo okusinziira katambi bw'atyo agamba nti wuyo emirundi egiwerera ddala nga kakabakyala akabuuzi nga akola reckless statements ajja ayogera ebintu ebitajjansa era ebyassamwassamwa mu bulagajjavu okusinziira ku Lwabogo agamba nti bino muganda wange bittata n'ekifaananyi ekya First Family n'ekya General Museveni kennyini so nga ate ye Muhoozi eri ku mukutu gwe gwa X yatutegeezezza n'agamba nti omubbi sebabbi era n'agamba nti yeewuunya kitaawe okubeera nga yeekubye ebifaananyi naye omuntu omubbi kati ne Lwabogo naye n'atukakasa n'atugamba nti omuntu arepinga abakyala amala googera byasanze oyo muganda wange attata n'ekifaananyi kya First Family wamu n'ekya kitaawe General Museveni munnange bino nga bw'obiwulira awo ng'era bwe kiri nti munnaye gano gabeera mawulire tugezaako kuba nga tuttamuko ku bigere tukubuulire byatandikira kuba kati wayinza okubaawo omuntu ng'oba abadde mu kkoma n'azuukuka n'atangire ku Uganda atalaki ate biki byatandikidde wa munnange bino byatandikidde
ku bubaka obwawawazza abantu amatu era nga buno bwafulumidde ku mukutu ogwa X ogwa General Muhoozi Kainerugaba era nga bino byatandise mu nkomerero ya wiiki ewedde. Mu bubaka obwabadde ku mukutu guno ogwa X, Muhoozi yabadde munnange alabula kitaawe era nga yeemulugunya ku kukwatibwa okugwa gavumenti ya kitaawe okubeera nti yakwata omu ku mikwano gy'enfanfe. Member wa Parliament Honorable Mark Mawanda yakwatibwa ku misango egy'obuli bw'enguzi naye General Muhoozi yagamba nti nno okukwatibwa kwe kuno kwategekebwa bamafiya mu gavumenti eya kitaawe era nga bano bagezaako kulaba nga batemera ettaka ku birooto bye eby'okufuga ku Uganda, political aspirations ze. Muhoozi munnange bw'atyo nga takirumamu, omanyi okusinziira ku statement ya Rwabwogo nti weesanga nti abantu abanywamu ebiseera ebisinga obungi tebaba confident nga tebanyweddeemu era babeera n'ensonyi ne bw'anywamu bw'ati anzoga soko ngulire gwe jasi ka 2 ngulirayo ka 2 gwe leeta ano kaakati awo munnange ndowooza ng'agize n'agamba nti kale kansooke ng'omunywere nakka ku mukutu gwa X n'atandika okubeera nga awanda ebigambo ebikaawe eri mukoddomi we era n'ategeeza nti Rwabwogo oyo gwe mulaba Rwabwogo y'omu ku abo bamafiya baayogerako abagezaako kubeera nga baagala okutemera ettaka ku biruubirirwa bye nga Muhoozi ebyokufuga ku ggwanga lino Uganda. General Muhoozi era munnange n'atukakasa nti ye asobola era ajja kulumba mukoddomi we, agenda kumulumba yalayidde nti oyo Rwabwogo. N'abantu abalala bonna bagezaako kubeera nti nno bagezaako kunnemesa, bagezaako sabotaginga pulaani zange ez'okubeera nga neesimbawo 2026 ku bwa pulezidenti, bagenda kummendegera nga baagala okulemesa Patriotic League of Uganda ekisinde kye mwasuubira okubeera nga yeesimbira kubanga baatukakasa nti ekisinde kino kigenda kuba kireeta ababaka ba palamenti n'ebintu ebirala, bagenda kufuna kaadi ng'ab'ekisinde ekyo era bajje beesimbe 2026. Minisita Rwabwogo bye yayogedde bino munnange byongedde ate okubeera nga bisajjula ekiwundu era abantu ne batandika okubeera nga bwe batyo boogera obutonotono bagamba abaayi eryoka nga neetonya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Era mu ka voice note kano Rwabwogo atukakasiza n'atugamba nti ono tasobola, Muhoozi gwe mulaba tali fit kubeera ng'akulembera eggwanga lino, wa kibogwe ennyo, n'akozesa olulimi olukambwe ennyo olukanza abantu naye nga si lwe lukyasinza okukanga, waliwo ate eyawanda. N'agamba tuyo Muhoozi muganda wange mumulabe nga omuyaayi era nga mubbi. Kati ani mubbi ku bonna? Kakati bw'atyo n'agamba nti ye tasuubira nti omuntu oba karakita ng'eyo eya Muhoozi asobola okwesigika ne mumukwasa obukulembeze akulembera eggwanga. Yali badde agamba kugamiti n'asonga sayidi eri Makerere Kavuli n'agamba nti mumanyi bulungi omuntu Katonda yamubaleetera. Kakati munnange olutalo luno mu kuwanvu okutuuka awo mu First Family muganda wange eggwanga lyonna
bwe lityo ne kitandika okubeera nga mabino twabyogerako emabega eyo tubadde nga tujja tubyogera lutalo oba okufa kwa mirundi kwe kubatabudde. Kakati nga abantu beebuuza future eya National Resistance Movement NRM era ne 2026 biki ddala bigenda okubeerawo, biki ebigenda okubeerawo, kubanga kakati awo tebuki musajja n'agamba nti tukujjako kuba CDF asooka atuugira oti sooka ogende okole ebirala, kubanga wano ndabawo ebintu bingi nnyo obuuli awo. Naye tugamba ng'era bwe twabategeeza nti Yoweri Museveni bw'alivaawo NRM eyo erabika nti ejja ate kugwa bubi nnyo, kubanga entalo zigenda kuba nnyingi nnyo. Ekisooka bo bennyini wali waggulu obukulembeze baagala kubuteeka oba obufuzi baagala kubuteeka mu famire bwa nsikirano. Kati ensikirano nayo ate ezzeemu emikoosi ensikirano, kubanga batanase okubeera nga beekasukira nga bakyali balamu, naye ate nga lugo balinda afe, kyokka ate ye n'abeera nga alowooza ffe tugenda okusanyuka ng'afudde. Kumbi waliwo abagenda okusanyuka ng'afudde abawulira. Kakati munnange oluwonko luno nga lwongera okubeera nga lugaziwa nga luli wakati w'abasajja bano era nga bamaanyi nnyo mu First Family, luyinza okubeera n'ennyaafa ennene ennyo ze luleeta mu butebenkevu obwa gavumenti ne mu byobufuzi nga ebitambula wano mu ggwanga lyattu Uganda, nti bwe mubulabira awo bwe butyo. Naye muganda wange kakati ffe tulinze ng'abantu aba bulijjo eno, ffe bahooligans tulinze okufuna official response okuva eri Gen. Museveni. Yadde luli yakyogerako nga bali mu kokasi ya NRM, yabagamba bagenda mu State House awo n'abaako byayogera nabyo bategeeza wano, sigenda bibaddiramu kubanga kuddira mu luyimba takola kitaluwuumya, nabyo bagamba. Kati munnange oba oli awo ate agenda kuvaayo abeeko ndowooza okusalawo. Kwajjukira luli muhoozi ekyamusuuza okuva ku kutumira amagye kyali kya amagye ag'oku ttaka, kyali kyakubeera nti nno yavaayo ate ne yeeyimba mu Kenya. Kati ku guno omulundi era oba oli awo kiyinza okumuleetera ebizibu ate ebirala kisobola, kubanga obusungu buba busungu. Ayinza okugambiramu nsinze mu njagala kwetaalinga mu maji ate bwolitaalinga ate oba okyagaduumira nga luli Andrew Mwenda bwe yajja n'azibe n'agendayo n'agamba owange obadde ki manyi tamivu bagamba kangu munywere kangu munywere. Akati awo muganda wange bino ebyokufuga eggwanga olwabooga agamba nti si byakugunywera, kangunywe ngende mu cabinet meeting ebanankwako leero, ngende mu parliament national address ngenda gikola nga ngize ebyo tebikola. Kale munnange sigenda kubeera nga nnyongerako okuvaawo kuba tulinze ebigambo bya Gen. Museveni okubeera nga ate atutangaaza ku nsonga eno nga musajja mukulu, tulabe engeri gyakola kijakumakumamu abalindiridde afe bakole ki, batwale entebe bagisikire.